the issue of fees amasomero agasinze okwongera fees ge masomero ag'amaanyi aga gavumenti amasomero agabadde ga performing obulungi ge gasinze okwongera fees ate range gye badde gogeramu eri mu 38% nga netaamu ejja 2023 already ba issuing the circular Equal Opportunities Commission ze tulina ng'era kiragira ddala mu fees zeeyongeredde ddala waggulu era tugamba muno Uganda gye tulimu emu olwaki mwongera fees because enfunamu y'eggwanga tennaba kukyuka so munayongera fees tunazijjawa abannayuganda banazijjawa abazadde banazijjawa so tukubiriza Ministry of Education eveeyo bunnambiro ku nsonga eno etaase bannayuganda naddala ku masomero ga gavumenti n'amasomero geeyambako geewa ku nsimbi okusobola okuba ng'eraba mu buli munnayuganda agenda mu kibiina n'afuna some education. I'd like to thank my colleagues, the commission members. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.